atachulukuka chitiro ideri Yesu kubanga ye mulungi atuwadde ebirungi bingi yebasibwe Mukama atachulukuka okusinza kuderi Yesu kubanga ye mulungi atuwadde ebirungi bingi yebasibwe Mukama atachulukuka 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 atachulukuka etendo lideri Yesu kubanga ye mulungi atuwadde ebirungi bingi yebasibwe Mukama atachulukuka 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 mumuzinire Mukama ekinsansa kiri kimu Yesu omulokozi afaayo 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 ekinsansa kiri kimu Yesu omulokozi 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 awonya ekinsansa kiri kimu Yesu omulokozi afaayo ekinsansa kiri kimu Yesu omulokozi atwayo ekinsansa kiri kimu Yesu omulokozi afaayo 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 afaayo
kiri kimu Yesu omulokozi afaayo. Ekinsanyusa 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 kiri kimu Yesu omulokozi afaayo. Afaayo, 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 kama wewe, kuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama yeye, wa baraka yeye, hakuna Mungu kama wewe Bwana, wa baraka hakuna Mungu kama wewe Bwana, hakuna Mungu kama wewe Bwana, hakuna Mungu kama wewe Bwana, hakuna Mungu kama yeye, wa heshima yeye, hakuna Mungu kama wewe Bwana, wa uwezo hakuna Mungu kama wewe Bwana, wa baraka hakuna Mungu kama wewe Bwana, wa imani hakuna Mungu kama wewe Bwana. Tell him there is no one like him. Mumugambe tena amufanana. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. 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 Wa baraka hakuna Mungu kama wewe Bwana, wa heshima hakuna Mungu kama wewe Bwana, wa imani hakuna Mungu kama wewe Bwana, wa upendo hakuna Mungu kama wewe Bwana. Hallelujah. Tukusinza Mukama, tukugulumiza, tukutendereza era tukuddiza ekitiibwa n'ettendo mu bwakabaka bwo. Weewaawo Yesu, gwe Katonda ayinza byonna, omwana gw'endiga, ekiddukiro kyaffe Mukama, tunaakusinza nga tukuyimusa. Yimusa eddoboozi ly'osinze Mukama Katonda ku makya ga leero, kubanga ye Katonda ayinza byonna, ye Katonda asobola okukyusa embeera. Yesu ye Katonda w'obuyinza. Gulumiza Mukama Katonda omulungi ku makya ga leero gano. Kitange tukwebaza, tukusinza Mukama, tuze mu maaso go okuyimusa erinnya lyo, tuze mu maaso go okukusinza. Taata omulungi, gwe kabona asinga bonna, gwe Katonda asinga bakatonda balala bonna. Yesu, yimusa eddoboozi lyo osande Kitange
gw'omwana gw'endiga gw'omwana gw'endiga kitange tuze gy'oli tuze kusinza ku makya ga leero weewaawo wewe ekitiibwa gwe Katonda waffe gwe Katonda ayinza byonna gwe musumba waffe gwe maanyi gaffe Mukama osande Mukama osande kitange osande Yesu cha kutumaini sina ila damu yake Bwana, sina uwema wa kutosha dhambi zangu kuziosha, kwake Yesu nasimama, niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama, kwake Yesu nasimama, niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama. Damu yake na sadaka yategemea daima, yote chini yakiisha, nguvu zake zilizo nanga, kwake Yesu nasimama, niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama, kwake Yesu nasimama, niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama, kwake Yesu twasimama, niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama. Asante Mukama tukuwe ekitiibwa osaanidde Mukama, osaanidde Kabaka, osaanidde Mukama, osaanidde Yakuwa, osaanidde Mukama, 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 osaanidde ekitiibwa, osaanidde Mukama, osaanidde Mukama, osaanidde Mukama, osaanidde gwe muwonya, osaanidde Mukama, 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 tukwebaza Mukama
kubanga osaanidde osaanidde Mukama tewali akufaanana tewali akwenkana oli w'amaanyi ayi Mukama Katonda tukugulumiza mu mitima gyaffe ayi Yesu twala okusinza n'okugulumiza Katonda aleluya eri erinnya lyayo Mukama Katonda kabaka w'abakabaka ye Yesu Yesu ye Mukama Katonda oli w'amaanyi ayi Mukama Katonda weebazibwa Yesu Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu wangu, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, wewe Mungu wangu, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, wewe Mungu wangu, wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na Omega, wewe Mungu wangu, wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na Omega, wewe Mungu wangu, tunasema asante Baba, tunasema asante, tunasema asante, wewe Mungu wangu, twasema asante, twasema asante, tunasema asante, wewe Mungu wangu, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, wewe Mungu wangu, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, wewe Mungu wangu, twasema asante, nasema asante, nasema asante, wewe Mungu wangu, asante, 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 wewe Mungu wangu, tunasema asante Baba, tunasema asante, tunasema asante, wewe Mungu wangu, Mukama Katonda oli mulungi, tukwebaza kubanga gwe Alfa era gwe Omega, ogulumizibwe osinzibwe, tukuyimusa Kitange, tukwesiga kubanga gwe mwesigwa waffe, weewaawo Yesu. Twimisa amaloboozi ago tusinze Katonda
tumwebaze kubanga Mukama mulungi terina omwamwenkana yasaanidde Katonda wa Isirayiri eyakutonda n'akuteeka mu nsi n'akufuula ky'oli olunaku olwaleero n'akuwa amaaso okusobola okulaba n'akuwa amagulu n'ebigere osobola okutambula n'akuwa amatu osobola okuwulira. Yimusa eddoboozi lyo weebaze Katonda kuba Katonda abadde mulungi gy'oli mu wiiki eno eyiseewo. Entalo zibadde nnyingi, wabaddewo obwetaavu nga bungi, naye Mukama n'akutaasa. Yimusa eddoboozi weebaze Katonda olw'ekisa kye ekingi ekisaanidde kubanga ye mulungi w'amaanyi ataafaayo. Mukama tukwebaza, oli mulungi. Mukama osaanidde. Mukama ogulumizibwenga. Ayi Mukama otenderezebwenga. Mukama ani akwenkana okujjako gwe Yesu, mulokozi waffe Yesu, omwagala waffe. Ayi Mukama, Mukama tukwebaza amakya g'olwaleero, tukusinza tukugulumiza Mukama. Obadde mulungi gye tuli Mukama, otuwonyezza okufa, otuwonyezza endwadde, olwanya entalo. Ayi Mukama, n'okuba abalabe Mukama, n'okuba emizimu, n'okuba ebyokoola, n'okuba amajini, n'okuba endwadde Mukama. Tukwebaza Ayi Kabaka kubanga obadde mulungi, osaanidde omwana gw'endiga, ogulumizibwenga Kabaka w'abakabaka. Ani anaakwekana nga Yesu? Tuyimusa amaloboozi Mukama nga tukusiima olunaku olwaleero olw'enkuba gy'otuwadde, olw'obulungi bw'otuwadde Mukama. Mukama tukwebaza Yesu olw'otukuma nga tuli balamu. Bangi bagenze naye ffe tukyalina obulamu Mukama, tusobola okussa Mukama, ne tuyimusa amaloboozi ne tukusinza. Osaanidde omwana gw'endiga, gwe lwazi lwaffe Mukama, gwe awonya endwadde zaffe Yesu. Mukama tukwebaza kubanga gwe oli w'amaanyi era Mukama oli wa kitiibwa. Teri mbeera Mukama eyinza kukulemerera, teri bulwadde buyinza kukulemerera. Mukama tukwesiga Yesu, ogulumizibwenga mu nnaku zaffe zonna ez'obulamu bwaffe kubanga gwe oli w'amaanyi era oli wa kitiibwa. Mukama osaanidde omwana gw'endiga, tunaakwebazanga ennaku zaffe zonna ez'obulamu bwaffe Mukama, ogulumizibwenga Yesu. Mukama obeere w'amaanyi Mukama, era Mukama nako olwaleero twongere okwewaayo gy'oli. Mukama niwaayo obulamu bwo Mukama eri Mukama, twewaayo Mukama gy'oli. Mukama twewaayo emitima gyaffe, twewaayo Mukama okuweereza n'okusinzanga Ayi Mukama. Ennaku zaffe zonna ez'obulamu bwaffe tunaasinzanga ggwe, tunaayagalanga ggwe Ayi Mukama kubanga gwe Mukama ataasa obulamu bwaffe. Gwe lwazi lwe tulina Yesu. Oluganda weeweeyo eri Mukama, obeerenga mwagazi, obeerenga musonyiyi, obeerenga oli muweereza. Weeweeyo z'ennaku ez'oluvannyuma oweereze Mukama nga Mukama tanaba kuzinako ensi eno yonna, naye weeweeyo ennaku olwaleero oyagalenga Mukama era omwagalenga. Weewaayo mu kusaba, weewaayo mu kusiiba, weeweeyo mu bulamu bwe bwonna bwonna, weeweeyo obulamu bwe bwonna bwonna. Obeere wa Katonda, obeere ekyo Mukama akyayagala obeere. Kabaka w'abakabaka twewaayo gy'oli Yesu. Mukama ogulumizibwenga era Mukama otenderezebwenga ennaku zaffe zonna ez'obulamu bwaffe. Amaanyi go n'ekitiibwa kyo Mukama kigulumizibwenga Yesu. Yesu osaanidde, ogulumizibwenga Mukama. Njala osabe Mukama omuyambe, rather akuyambe osobole okukula, ove mu byekyana ekito mu bintu eby'omwoyo. Yimusa eddoboozi ga Mukama, njagala kukula. Nkoyo okubeera omwana omuto, nkoyo okubeera mupampa. Njagala kukula mbeera omusajja naggwano, mbeera omukyala nga takonebwako. Njagala kukula. Mukama gambe bw'otyo. Mukama oyagala kukula. Mukama oyagala kukula. Yesu, musaba okule, musaba okule, okule mu by'omwoyo, okule mu kubuulira enjiri, okule mu kwegayirira, okule mu kusoma Bayibuli, okule mu buli mbeera zonna mu kugaba, okule mu kwewaayo, okule. Rabasamama yagagazononono mayerebe, rebosariri bariyararababa yagamama yerebe, rebosoriri bariyararababa yerebe. Lord our God, kanyalo yimusa eddoboozi nate tweye eggwanga lyaffe Uganda, tweye abakulembeze baffe, tweye ab'amagye, abapoliisi, tweye abakulembeze mu bitu byonna mu palamenti, ababeera mu palamenti. Tweye eggwanga Uganda, embeera nzibu nnyo, ebyenfuna, ebyensimbi, ebyemirimu. Mukama ataase eggwanga Uganda. Tweye eggwanga lyaffe mu maaso ga Katonda, embeera zikyuke, abantu bafune emirimu, abantu bafune emmere gye balya.
abantu bebere nga benenya obuseegu bususse mukama atulase eggwanga Uganda obulogo bungi omusayi gususse ebiwoobe biyitiridde mu ggwanga Uganda niyimusa eddoboozi lyo Katonda wa Isirayiri ataase eggwanga Uganda atufule kyagala tubeere nga tumuweereza tubeere n'okwagala n'okusonyiwa tubeere nga Abannayuganda tuli bantu ab'omugaso eri eggwanga Uganda ababbi mukama bonna abakolemu omulimu abasizi abanyazi abalimba abakuusa abonna mukama abakwatemu omulimu abalokole abakyusa emitima gyabwe abakulembeze baffe mu buli kitundu kye balimu kyonna amambuka ga Uganda amaserengeta obuvanjuba n'obugwanjuba mukama bakwata tereze eggwanga Uganda libeere eggwanga naffe tweyagaliramu rabakazwagagama baliri bayere rabasaba baliri bayere rebosaline mayagagazororo bayere God nekisembayo wazze mu saavisi ngo ine ekyetaago nga mukama yekka yasobola okigonjoola yimusa eddoboozi gamba yi mukama ekyetaago kino kyonteeka mu mikono gyo osanga kya nsimbi osanga kya mirimu osanga weeraliikirira osanga oli mulwadde naye yimusa omukono gwo gwaddugemu mukama ekyetaago kino nkyeta mu mikono gyo nsaba omukama ontaase bayibuli egamba Matayo 7:7 saba munaweebwa mukonkone muligulibwawo munoonye muliraba yimusa omukono gwo ogwa ddyo ensonga eyo janjule mu maaso ga Katonda kuba mukama afaayo nnyo eri obulamu bwo era mukama yakwagala yakufira ku musalaba gamba mukama ntaasa bw'otontaase teragenda kuntaasa naye mukama nyimusa omukono gwange ogwa ddyo nga nsaba mukama oyimirire onwanire mukama entalo zange kubanga mukama zonna zonna ozisobola rabasaba baliri bayerebere rebosaliri bariyararaba bayagagaba bazororo bayere remomozonono mani muriororo bayere remomoni mariororo bayerebere remozoriri bariyararaba yerebe reri bariyararaba liri bariyararaba liri beribe reneri bariyararaba liboriororo bariyararaba renori bariyararaba liri muriororo bayere liri bariyararaba liri mororo bayere reri bariyararaba liri bariyararaba liri beribe reri bariyararaba baba yagazwa liri bariyararaba bayerebe hallelujah Lord our God mukama tukwebaza gwatukuŋŋaanyizza olwaleero ng'enkuba etonnya bwetayi mukama ng'ebisoto bingi ng'empewo nnyingi naye n'otukuŋŋaanyayo mukama ne tusobola okukuŋŋaana ng'abooluganda mukama tukikwebaliza era mukama nsaba osisinkane buli mukyala na buli mwami yenna mu kifo kino asobole mukama okukumanya mu ngeri ey'enjawulo era mukama wabadde obuzibu era bonna mukama gwe obuwangule otuwa obuwanguzi gwe alwana entalo zaffe era gwe mukama gwe twesiga kuba gwe lwazi mukama tukwebaza n'abooluganda bagenda okujja abalala bonna obanguyeko ebigere byabwayi mukama ffena tuzinzize wamu ng'abooluganda mu Kristo Yesu era mukama nsaba n'ekigambo kino bakituusa okubuulirwa kijje mu maanyi ag'enjawulo kikyuse obulamu waffe mukama tubeere abasajja n'abakazi abatya Katonda ng'abatuukirivu nga Ibulayimu bwe yali oba ne Saala bwe yabeeranga mukama tukwebaza mu linnya lya kitaffe Yesu Kristo mukama waffe mwe tusabidde amiina mukama muwengalezo omwanguka tomuseera mukama muwengalezo omwanguka haleluya nga tunaba kutuula yala kusoma Zabbuli 146 egamba bwetu olusooka n'olwokubiri mutenderezenga mukama tendereza mukama gwe emmeeme yange nga nkyali mulamu n'atenderezanga mukama nayimbanga okutendereza Katonda wange nga nkyaliwo ekigenda mu maaso mukama yebazwe weebale nnyo okuzinira mukama weebale nnyo okutendereza mukama tumwongere engalo ez'omwanguka nga bw'otuula amiina obabuuza n'akulinaanya omugambi oluganda sanyusa okukulaba coronavirus waali naye muwe eribo muwe akakokola mugamba nsanyusa okukulaba oluganda mweyanjule mugamba amanya gange nze gwe weyanjule oluganda mweyanjule mugamba amanya go ne gy'osula ne gy'obeera nyera mukama lyebaza oluganda mubuuzeeko totya mubuuza amanya ge ne gy'abeera ne gy'asula mugamba kuwa obujulizi mugamba oluganda mpayo obujulizi tekiri mu sitaani mukama yebazibwe
soma obujulizi mukama oluganda mpayo obujulizi kiki mukama kyakoze wiiki eno. Ate mutunuulira nze oluganda musaba obujulizi kuba mukama ye mulamu si bwe kiri. Mukama mulamu. Kale tubaaniriza mu kanisa ya God's Fortress Ministry ku service eno y'oluganda esooka gye twayita Hallelujah service. Mukama yebazibwe. Mwebale nnyo okubeera abanyiikivu, mwebale nnyo okujja okwagala mukama ne tumusinza ng'abooluganda abassa ekimu. Njagala okwaniriza abamu ku mmwe nga gwe mulundi ogusookiddala okubeera wano mu kanisa ya God's Fortress Ministry. Bw'oba wooli musa ku mukono gwo tukulabeko oluganda. Tusanyuse nnyo okubalaba abooluganda. Nja kusaba Anti-Patience bantu abo baleete bajja batubuuzeeko ndakiika emu yokka kubanga obudde butandise okutulira empenda. Abooluganda mujje mutubuuzeeko. Mujje mutubuuzeeko nga gumulundi ogusooka ddala okubeera wano mujje mutubuuzeeko. Wano mukyala Senoga jangu oyanjula abantu bano go baleese baluganda mu Kristo. Abooluganda mukama yeebazibwe. Bannange abooluganda mukama yeebazibwe. Mwasize mutya n'ab'emikwano. Kaakati ndi wano ne Joani wamu ne Eva. Wiiki enewedde ekubya amabega nga mbuulira enjiri. Abalala tebasobodde kujja, bansuubiza nti bajja kujja naye olwaleero be bano abazze olwaleero. Ono Eva oli yasooka wali, then ono Joani namusanga nga yalokoka eri Bunyoro si kyekyo. Ne Joani ng'ali wali eri ku Kyanja Prime ng'agamba bannange nze kyaki ndigijjawa. Era okuva bwe yava Bunyoro ebbanga ly'amaze awo nga ye tagenda mu kyaki ng'atidde kyaki ezikubanga kyaki ezimulimu ki abafere. Era yasanyuka nnyo n'agamba bannange weebale kujja kuba mbadde njagala nga kukola ki kusinza. So tusanyusa balaba Joani. Haleluya. Amanya mpitibwa Kabasomu Joan. Nebaza mukama eyaleeta omukyalo ono kuba mmaze emyaka kigenda mu myaka 2 bukyanganzi gyeno nagendako mu kyaki nali eyo namuŋŋoona naye bwe natuukayo bye nalaba kale tebyansanyusa ne ngamba kati ebyokusaba kambireke. Bwe naddangayo ewaffe n'asabanga naye nebaza mukama eyaleeta omukyalo ono era leero nzize kusinza namwe mukama bw'omusa. Abooluganda Yesu yeebazibwe. Amannya mpitibwa Namunana Eva nga mbeera Kyanja. Neebaza mukama kubanga leero ndi mu kifo kino. Neebaza n'oyo mukyala Peace ne banne be yali nabo ababiri bansanga kabalaza kange nga ndi mu maziga naye bandeka ndi mu nseko. Era nebaza Yesu kubanga namukkiriza ku olwo. Ekitiibwa n'ettendo bimuddire. Twagala okusabira abooluganda bano mukama yongere okubagumya mu bulokozi bwabwe ate babeere nga bakyala ab'omugaso eri ekkanisa wamu n'eggwanga. Njagala okubeebaza mwebale nnyo okulokoka, mwebale nnyo okujja wano ku God's Fortress Ministries. Tubaagala nnyo wano mwe mujja mubeera abaana ba Katonda mutuule entende. Mukama yeebazibwe. Tuweereze mukama paka Yesu lwalidda si bwe kiri. Kale abooluganda mwimuke ku magulu gammwe muwanike emikono tusabira abooluganda bano tubateeke mu maaso ga Katonda. Aye Katonda wa Isirayiri tukwebaza abooluganda bano abaza olwaleero Eva ne Joani. Mukama twebaza nti no gwe obalese mu kifo kino si lwa nsonga ndala yonna naye okusinza n'okuweereza. Era ffe nga ekkanisa tubaaniriza ng'abaana ba Katonda
babeere muno beegazaanye bakuweereze bakusinze bakwagale bafuuke ettabaaza gye babeera ate Mukama olwane agatalo gaabwe gonna gonna Yesu ebyenfuna ebyobufumbo eby'abaana byonna Mukama birwanirire babeere abakyala abawanguzi. Mukama tukwebaza n'abooluganda bagenda okujja balala bonna bongere Mukama okwesomba nga bajje abaabulira enjiri ebibiri mu muntu omu paka 17 mu guno mwezi gwa Apuli. Mukama bonna baleete tusinze wa mu Yesu tukuweereze paka lw'olidda mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu, amiina. Mukama abakuume abooluganda bakubire mu ngalo nga bagenda okutuula kubanga abagenyi b'amaanyi ate bakitiibwa. Amiina, 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 amiina. Kakati njagala kuwaayo omukisa abantu babiri bokka ng'olina obujulizi nga bwokya. Jangu owe Mukama owere Mukama obujulizi ng'olina obujulizi. Oyo omu eri owokubiri. Okay, kyali kato wali wakubiri. Jangu oluganda kato otuwe obujulizi bwo. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Obudde bunyogoga wamma. Mukama yeebazibwe. Nsanyuse nnyo okubalaba mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twagala okwebaza Katonda ku makya ga leero gano kubanga ye Katonda akola ebikulu ebyewuunyisa. Wiiki zino 2 mbadde n'ekintu kyempitamu ne mukyala wange kubanga abafumbo bakitegeera naye atali mufumbo tosobola kukitegeera nnyo naye byonna neebaza Katonda twafuna something oba ekintu kyatuukawo ku mukyala wange nga kikwatagana n'omutima n'ekiwumba. Mukama yeebazibwe. Ekyo ekyatuukawo ne basingana ne bacekinga ng'omutima guliko akabubi ng'ate ekiwumba kirimu amazzi. Mukama yeebazibwe. Si ssanyu naye kyandeetera okuba nga mpunga mu wiiki nnamba. Simanyiwe nsobola okugamba nti no nava mu Kampala wanne ninnya emmotoka gye saategeera nesingana nga ndi mu Jinja naye saamanya ngeri gye natuukayo kubanga nali ngenze mu kusaba ne ninnya emmotoka nesibira ejjinja kati mba ndi Jinja mpulira bayita ne ŋŋamba ate wano ntuuseewo ntya. Mukama yeebazibwe. Kyatuuka kaseera ne ŋŋamba wano wendi wakyamu kuba nina ssenga wange nemukubira essimu n'aŋŋamba Steven oliwa ne mugamba ndi wano mu Jinja n'aŋŋamba ky'oba okola jange eka ne ŋŋamba no nina okuddayo era nalinnya ate nenkomawo e Kampala ne ntuuka mu n'essaawa 4 naye neebaza Katonda eyatuyamye nti no mukyala wange yagenda mu ddwaliro nga bakebedde ebyo ebintu byonna ne bakolako bye baakola ne bagamba bagenda kukola open surgery ey'omutima. Ekyo kyokka kyankaabya ne mpulira nga mpunza ate nga naye atidde bubi nnyo buli omu akaaba buli ankubira essimu akaaba ne ŋŋamba Mukama ŋŋumya tewali kyakkola ekyokukola gwe weka musumba waffe. Agenda okutuuka olunaku lwe bamutwala we bati bagenda okuyingira omusawo n'agamba nedda katuddemu tukole ki tukebere. Ne bakebera kiri ekirala ne bakikolako ekyekiwumba balina akantu ke bayisamu ne bakikolako ne kiteera omutima bagenda okukebera nga teri kintu nga buli kimu kiraga nnomo ne bagamba kirabika ndowoozo oba mashini zikyankalanye tulindemu like 2 hours ne baddamu it was the same thing. Mukama ekitiibwa kimuddire. Kama yeebazibwa abooluganda. Kama yeebazibwa abooluganda. Mwagala nnyo Yesu. Mwebaza kubanga tuli maaso ge. Ekisa kyatuwadde okubeera maaso ge waliwo abakinoonya naye nga tebakiraba. Mukama mwebaza. Last week but one okujja ku church kwali kunnumiriza. Akunnumiriza neŋŋamba Mukama yogerako nange ku bikwatagana ne church. Yogerako nange nkwegayiridde. Nenkiweerayo nnaku 3 ez'okusaba n'okusiiba nga siridde misana na kiro mu nnaku 3 ezo neŋŋamba Mukama ngenda okuva mu kisiibo kino ng'oyogedde nange. Labayo Mukama bw'akwata ku musumba n'akuba essimu
Tengamba Mukama yeggwayogedde nkwebaza bannaye nayimirira mu kisenge we nali nentandika okankana nali era nkyasiiba nengamba Mukama weebale nnyo kubanga gwayogedde era abaana bano tekigenda kubanga bwe yakuba n'agamba Lydia abaana mujje nabo na actually kyekyasooka musumba ekinsigaza awaka abaana n'agamba leka abaana kireme kubeera kyakwekwasa nengamba Mukama sijja kuddamu kwekwasa ku luno gwayogedde si mwana wa muntu yayogedde labayo Mukama bwamukozesa n'ayogera ati leero bwe nzuukusa okusaba ssaawa 10 sizzeewo okwebaka paka 12 nengamba buli omuzuukuka everyone wake up twetegeke tugende tusabe what has not been completed it will be completed tugende tukole eki tugende mu maaso ga Katonda bannaye bwe ntuuse mpulidde emirembe amaziga gatandise okujja nga mpulira essanyu nga sirina nakyakugamba Katonda nga nsazeewo kumwebaza kubanga atwagala Yesu namwe abaze mubeere bagumu Mukama abaagala be strong and courageous. Kuno kwagala kwa Mukama nga kwa maanyi olugana mukubereko mu ngalo oyinza okwewonya lwaki Mukama ajja muwa omukisa nga Mukama muyayanira bw'atyo ajja kumuwa omukisa Mukama agenda kuwa omukisa w'oluganda ogaziwe owanvuwe ogaggawale kubanga okuyayanira Katonda okwenkanidde awo Mukama akuweerako saddaaka akuweerako ekiweebwayo Mukama yeebazibwe kale kasaba guza oluganda bayibuli yo eri ludda wa musoma yagamba gyendi bayibuli Sunday yaggwa bayibuli yo n'akatabako okuwandika mukaliwa oluganda mubuuze oli gwabuuziza luli ojjuka gwabuuziza gwawadde obujulizi mugamba oluganda njala kulaba bayibuli yo teriyo mulimi agenda okulima nga talina nkumbi omuntu ogenda okulya emmere nga talina sowaani kisoboka ayinza okuteeka emmere noteeka mu kibatu oyinza ogiteekamu osanga noteekamu n'enva akawunga wano naye ogirya otya kuba tolina sowaani Mukama yeebazibwe oluganda mubuuzi njala kulaba ku bayibuli yo eri ludda wa bayibuli abala tebalina bayibuli Enerica bayibuli yo mukyala wamala omwami yagisigaza weeri okay kale haleluya Mukama tumwebaza olwekyo nja kusaba tusabe nate katugenda okulya ekigambo kya Katonda. Ayi Katonda omulungi yatutonda tukwebaza olw'okutwagala tukuŋŋaanya wano olwaleero okulya ekigambo kyo era Mukama nga tukusaba nti weegulumize mu ngeri y'enjawulo era Mukama nsaba oyogere buli kinoomu ayi Mukama ffenna Mukama otukwateko tusobole okukyusa mitima gyaffe Mukama tubeere abatuukirivu tubeere abayigiriza abo tubeere abasajja n'abakazi abatya Katonda era mu mulembe guno Mukama gwonenese bwe guti tubeere ettabaaza tubeere omunnyo tubeere ekyokulabirako mu bigambo mu birowoozo ne mu bikolwa era Mukama asaba ekigambo kino nga tukibikola olunaku olwaleero ebeere emmere ey'omwoyo tusobole okukula mu ggwe Mukama tukwebaza mu linnya eddungi erya Yesu Kristo Mukama waffe amiina amiina. Abaluganda mbalamusiza nate mu linnya lya Mukama waffe nkakasa nti Mukama abakumye bulungi mu wiiki eno wadde abamu kubo eyinza okuba nga ebadde n'ebyokukola nga bingi ebiwererako ddala ne Mukama tumwebaza kubanga ye asigala mulungi si bwe kiri abooluganda si bwe kiri abooluganda bwe kiri. Njagala twejjukanyeemu Sande eyaggwa omusumba Anthony yali atubuulira ku nsonga ey'okwejjukanya oba ensonga ey'okwenenya. Kakati tuli mu ssomo lye twayita olugendo lw'okukula
mu Yesu. Era nga bwe tunakula mu Yesu, ezimu ku nnono enkulu ennyo gyeyogerako kwolwo y'ensonga ey'okwenenya. Yagamba nti nno okwenenya kwa buli muntu yenna. Bw'oba wakalokoka oba walokoka dda, tekiina ngeri kikyukamu. Tulina okutambulira mu kwenenya. N'atugamba nti waliwo okwenenya kwa mirundi ebiri: okwenenya okwa nnamaddala n'okwenenya okutaliimu. Ne tugamba nti nno tulina okwera mu kwenenya okwa nnamaddala, okwenenya ebibi byaffe. N'agamba nti nno kubanga ffe tuli bantu tusobya mu birowoozo byaffe, mu bigambo bye twogera n'ebikola bye tukola. Era n'addamu n'akkaatiriza n'agamba nti nno okwenenya kiba kikulu nnyo eri abaana ba Katonda abaalokoka. Yatusomera mu Yokaana ekisooka essuula 1 olunyiri 8 n'olw'omwenda. Olunyiri olwali lukulu nnyo, era nzikira nti olunyiri olwo twalusoma enfunda ezaawera. Kati olwaleero nga tukyali mu lugendo olwo okukula mu bulokozi bwo, tugenda okwogera ku nsonga gye nandiise okuŋŋaana. Okuŋŋaana, abooluganda okuŋŋaana. Kati ng'olwaleero tukuŋŋaanye wano, si bwe kiri? Tukuŋŋaanye nga abooluganda mu Kristo Yesu. Ensonga ey'okuŋŋaana. Buuza owooluganda, okuŋŋaana kitegeeza ki? Gwe kitegeera otya? Gwe kitegeera otya kuŋŋaana? Wangi? Mwami Senoga, mulirwana agambye ati okuŋŋaana yagamba kitegeeza ki? Amiina. Kakati kambuuze, bw'obeera awaka n'osabira awaka, Mukama tawulira? Awulira. Naye lwaki Mukama ayagala tujje tukuŋŋaanire wamu tusinze? Y'ensonga eyo gye ngenda okwanjula, era nga ŋŋamba nti nno singa tungenda okuŋŋaana tujja kukula mu bintu eby'omwoyo ffenna wamu. Si kinnoomu, naye ffenna ki? Ffenna wamu. Bwe tumala okulokoka tufuuka basseruganda, tufuuka famire empya. Nze nfuuka muganda wo, nawe n'ofuuka muganda wange oba mwannyinaze. Lwaki? Kubanga tufuuse famire ey'abooluganda mu Kristo Yesu. Era Yesu ye muganda waffe omukulu. Katonda n'abeera kitaffe. Era sala Mukama ffe gamba etya? Kitaffe ali ludda wa? Ali mu ggulu. Katonda yafuuka taata wo. Mukama yeebazibwe. Era nange ndi muganda wo. Yesu mwana wa Katonda naye ng'ate mukulu waffe kuba yatusookayo. Oluganda omba muyita Vernon McGee mu America yagamba nti waliwo obwasseruganda mu mubiri gwa Kristo Yesu, era nga Yesu yatugatta ffenna awamu. N'agamba nti nno omukwano n'okuŋŋaana bye bisinga obukulu eri abooluganda. Kubanga mu kkanisa tufuna emikwano, ne tufuna abooluganda, ne tufuuka omubiri gumu, ne tufuuka ekyo Mukama kyayagala okubeera nga bwe kyali ng'omutanaba kwonoona. N'addamu n'agamba oluganda ono Venom, n'agamba bw'ati, n'agamba nti nno nti omukristaayo oba omulokole bw'abanga tayagala kukuŋŋaana n'abalokola abalala, Sitaani ye ng'aseka, golowooza oli w'amaanyi nnyo, manyi musumba, sijja kujja kkanisa kubanga nekyo nekiri, ye Sitaani ng'akusekerera. Lwaki? Oba tujja kumalako nga oli wekka. Okuŋŋaana kibeeranga nga bw'ogatta enku ng'ofumba akatogo ko. Bameka bagala akatogo akamayoni n'ebijanjaalo?
nduddo kalya jagamba Kathy nga akatogo genda kafumba n'ofuna enku n'oteeka mu kyoto obulusi ba 6 oba 7 naye jjukira nti nno senga ojjamu enku ezo n'ozaawulayawula kyekiddako omuliro nga gukola ki guzikira oba amanda okutuntumuka gandakwera mangi gonna wamu. Mukama yeebazibwe. Kakati okuŋŋaana bwe kityo kibeera bwe tukuŋŋaana tuba tufuna ebbugumu. Mukama yeebazibwe. Tufuna amaanyi lwaki tuli bangi era mu Luganda bagamba nti agali awamu ge gakola ki egaluma ennyama. Bwe tukuŋŋaana awamu tubeera b'amaanyi naye gwe kati bazaamu nga oyala kuluma nnyama yo olina ekifo eky'amaanyi naye n'osalawo ekifo ekyo kirimise erinnya limu erisembe eno onoomalako Oluganda oyala agegezaako tosobola. Naye amaanyi bwe gabeera nga gegasse wamu kiba kyangu nnyo okuluma ennyama eyo n'ogiwoomerwa. Era ennyama eyo newanga ewooma etya n'olisa erinnyo limu teyinza kuwoomera, si bwe kiri? Oba si ekyo tunulira engalo zo. Olina engalo mmeka? Kono kuliko mmeka? Ate ku ddyo kuliko mmeka? Njagala ositule Bayibuli yo n'engalo 2 tulabe. Gezaako. Mukyala bugemba agezezzaako. Gezaako tulabe Oluganda. Yimusa. Aha. Kyangu nnyo oba kizibu? Lwaki kizibu? Lwaki kibeera kizibu? Kubanga engalo mmeka? Ntono. Kati mu ngeri y'emu bwe tukuŋŋaana ffe ng'abalokole okusinza Yesu tubeera b'amaanyi. Mukama yeebazibwe. Bayibuli kyeva egamba nti nno 2 omuntu omu anaagobanga bameka? 1,000. Naye babeera 2 bagoba bameka? 1,000. Tubeera bangi tuba n'amaanyi. Bw'obeera wekka toyala. Bw'obeera wekka ogoba emizimu 2 3. Bwe tubeera abaana tugoba mingi. Bwe tubeera 3 tugoba mingi ddala. Mukama yeebazibwe. Y'ensonga lwaki olina okuŋŋaana n'ojja mu kkanisa ne tusaba wamu ffenna ne tubeera nga tuli b'amaanyi. Mukama yeebazibwe. Oluganda bw'obanga n'okula mu bya Mukama kiggwanda okukuŋŋaananga buli kinaba kisobose. Okuŋŋaana kitegeeza ffe okuŋŋaana maaso ku maaso ng'abooluganda. Era okuŋŋaana kitegeeza nti lusobola okusabira wamu ffenna ne tussa kimu oba ne tusiiba olunaku lumu nga bwe tukola wano bunaku olwokusatu tubeera mu kusiiba n'okwegayirira. Era olw'eggulo ne kuŋŋaana ku kyoto ekiri emabega awo ng'ekkanisa kubanga ge maanyi. Era njala okubazaamu amaanyi abooluganda togayaaliranga kuŋŋaana. Mu kuŋŋaana okuba okuŋŋaana obeera weegatta ku balala ne tukkiriza okwagala kwa Katonda mu bulamu bwaffe. Okuŋŋaana twezzaamu amaanyi era ne twefaako ffekka na ffekka. Era nekyala tusobola bulungi okuyimirira n'omuntu yenna ayina ekizibu kyonna kubanga tubeera bangi. Mukama yeebazibwe. Mukama ffe yeebazibwe abooluganda. Tusobola okwefaako ffekka na ffekka. Njagala ogenda ku nsonga ey'okubiri. Abazungu gye bayita tekinologiya oba network, social media and all that. Mu Luganda kirwandiyise entimbagano. Entimbagano zino ziyina ebirungi byazo, si bwe kiri? Era kati mbuli enjiri eno eri abali ku mutimbagano baliko bameka ssebo leero? Nga bana 3. Mukama yeebazibwe. Era tubagala nnyo abooluganda abaliyo ku mutimbagano gwaffe nga mundaba kaakano. Kati entimbagano zino nembeera nga gwe sikulaba tuli maaso ku maaso naye ng'ate tukkaanya kimu yona yona gy'oli. Mukama yeebazibwe. Nnungi era zitusobose zikola ebintu ebiwerako bingi. Ekyokulabirako emitimbagano gino tuba tusobola okufuna abantu abalala abali ewala ennyo. Kati mukyala wange leero ali Munyonyi alina emirimu gy'alina okukola naye ali ku mutimbagano. Kimusobose okuba ng'asookera mu saavisi wadde ng'ali ki? Ng'ali wala. Naye n'ekirala emitimbagano
kiba kyangu okugabana amawulire oba information mu bwangu ddala. Era mu Uganda namwe mukimanyi nti kati ennaku zino bw'obanga kibaddewo kyonna tebakyagenda kubika birango. Facebook, social media of course kati yaffe bagisiba bagigala, naye luli kyalinga kyangu nnyo okuba nti yogera wamu n'omuntu ali ewala. Abooluganda, naye waliwo ate obuzibu obubeera ku mitimbagano oba ku social media. Obuzibu obubeera bungi nnyo, era nze nkakasa nti nno bukubeera okusinza oba okuŋŋaana kiba kirungi ne tusinkana maaso ku maaso nga tukyasoboka. Kankyogere bwe nti tuli mu nsi ekyuka buli lunaku. Ebyawandiikibwa birina okutuukirizibwa nga Yesu bwayogera. Matayo 24 ayogera ku mbeera egy'okubeerawo nga tannaba kutuuka, era embeera ezo tuziraba kaakano nga zeeyongedde obungi ennyo. Era nze nkakasa nti nno tuli mu nnaku ez'oluvannyuma nga Yesu Kristo anaatera okudda. Matayo 24 ayogera ku nsonga nnyingi, agamba ku ntalo mu mawanga, n'ayogera ku bantu okuba nti nno batamiivu, abalala babbi, n'agamba abalala bo bajja kuba basika busimiguwa, abalala bakambwe bazibu, abalala bakola ebintu ebitasaana, obuseegu n'ebiringa ebyo. Obubonero bonna tubulaba kaakati, si bwe kiraba Oluganda? Kaakati emitimbagano gino giba mirungi naye girina we gikoma. Oyinza okubeera nga oli ku Twitter ng'osanga olina abakugoberera abantu nga 200, ne ku WhatsApp osanga olina groups nga 7, ne ku Facebook kwoli ne kati bagisiba, oba oli ku mugita TikTok oba Instagram nga byonna obiriko. Naye muganda wange kwamala ofuna ekizibu owa Twitter ayinza obutabeera naawe mu kizibu ekyo nga kyolimu, oba n'atabeerawo w'omwetagira okusinga ennyo lwakyali wala nnyo. Naye omuntu gobeera naye maaso ku maaso ye abeerawo. Mukama yebazibwe, si bwe kiri? Abeerawo. Lwaki? Oluganda gundi alina ekizibu adde mulwadde, tugende tumubuuzeeko. Mukama yebazibwe. Nzijukira mu mwezi gwa Novemba eyaggwa, mama wange yanfaako. Twalwana naye ng'obulwadde bumutawaanya, ensigo, ekibumba, ne tulwana mu ddwaliro. Mukyala wange musawo, tufuna abasawo abalungi, ne tukola kyonna kisoboka naye tekyasoboka. Maama n'alokoka, olunaku lwaddako n'afa, n'awummula. Mukama yebazibwe. Naye abooluganda mu kkanisa muno n'emikwano gyange emirala gyonna baayimirira nange. Ate obuzibu olunaku lwe yafa nga tumuleeta awaka, nga tugenda omuziko olunaku oluddako, enkuba yatonnyanga eno nga obutiti bungi, obunyogovu bungi, naye abooluganda bendaba maaso ku maaso baaliwo. Era kyo nkyabaliza Katonda. Ne baana baali ku Facebook, sore nga kibi mama okufa, webikoma mitimbagano. Abooluganda muve ku mitimbagano, mujje twegatte wamu, tusinze, tukuŋŋaane ng'abalokole. Lwaki? Emitimbagano giina nagyo we gikoma, naye okuŋŋaana maaso ku maaso mwe muli amaanyi. Munno bw'omulabako oguma. Mukama yebazibwe. Nzikira twali tuziika maama, era nina muganda wange naye musumba, n'omulala ali mumagye, kati oli omulala yeyajja, oli yakeerewa. Naye tuli ku ntaana, maama agenda wansi, n'ayimirira muganda wange oyo, ne tuyimirira wamu ne tuziika maama n'enguma. Mukama yebazibwe. Mu ngeri y'emu, maaso ku maaso mwe muli ekyamagero. Gamba Oluganda, mwe muli ekyamagero. Togayaala w'Oluganda. Buli lwogayaala omulaba aba akusika, era nga kujja okulaba ekivaamu kyekivaamu omulabe ng'akusise, obeere wekka gy'oli. Abooluganda,
ennaku ze tulimu nzibu nnyo, ensi enetera okuggwawo. Obubonero Mukama bwe yagamba butuukirira. Endwadde ezitayinaako ddagala ezimu ku zo ye coronavirus, si we kiri? Bameka basse? Bangi. Era olunaku olwajja omukyala yabadde asomera statistics abantu abafunye corona mu Kenya neighbor wano bangi kugamba kitisa n'okutiisa. Kugamba kino kyeŋŋamba kyekino kino, bwe tuba tulinawo omuwaatwa okuŋŋaana nga kikyasoboka, bannange mujje tukuŋŋaane. Of course obudde bujja kutuuka agana amakanisa bagenda gaggalawo. Lwaki? Coronavirus n'ebirala ebigenda okujja, balina ebirala bijja. Gamba muno ebirala bijja. Siragamba nti Mukama tatwagala, no, naye ebyawandiikibwa n'obubonero birina okutuukirizibwa. Naye bwe tulina omwaganya kakano okukuŋŋaana, tukuŋŋaane. Mukama yeebazibwe. Era mwe abali ewala mujje tusinze nga tukyasobola. Twamala almost mwaka mulamba nga tukuŋŋaana. Era ekyavaamu kiki? Abooluganda baaserebera ne bagwa, banywa omwenge mu maka gaabwe ne batamiira, obwenzi n'ebiringa ebyo ne beeyongerera ddala. Lwaki? Abooluganda baaserebera. Lwaki? Tebakuŋŋaana mu Kristo. Mu kuŋŋaana tuba n'obuvunaanyizibwa. Abaana ndaba batya nga nywedde omwenge, sijja gukombako. Mukama yeebazibwe. Kati mu ngeri y'emu kitugwanidde okuŋŋaana nga abooluganda. Era abantu bangi mu coronavirus muno ebyoto ebyawaka byafa, baaserebera, baagwa. Lwaki? Tebakuŋŋaana. Owooluganda bw'oba onookula mu by'omwoyo, yiga okuŋŋaana, okiwe obudde bwakyo, okiwe ekiseera kyakyo, okiwe ekitiibwa kyakyo nga bwe kigwanidde. Era njala okubazaamu amanya abooluganda, tokkiriza nga butajja kusaba. Kola kyonna ekisoboka ojje maaso ga Katonda, weeyanjule, osinze, osabe, ozibwemu amaanyi. Lwaki? Kubanga mwe muli amaanyi agatugumya. Mukama yeebazibwe. Mukama ffe yeebazibwe. Mukama teyayagala muntu kubeera yekka. Olubereberye 2:18 bwe bwe tugamba. Mukama yayagala abantu babeere wamu, kitole, kiwagu, tuli wamu, tugenda mugendo gumu, tuli baana ba Katonda. Bwe tumala okulokoka, Mukama twagala tubeere nga tuli omuntu omu naye nga tuli bangi. Yesu atugatta ffenna okubeera abakristaayo, okubeera abalokole, okubeera abakkiriza, okubeera abatuukirivu, okubeera nga tubayembalirira, ne tubeera kinnoomu eyo, nze ndi musajja w'amaanyi, mukyala w'amaanyi, atuwemalirira. Jangu oluganda okuŋŋaane. Mukama yeebazibwe. Ekyokulabirako ekirala y'entulege. Twekafaananya oluganda. Entulege yonna n'emala yeewaggula neesigala yokka, kyekivaamu mmere, oba kyaggulo oba kyanca. Mmere. Mu ngeri y'emu bw'obeera nga weesazeeko mu kusinza, mu kuŋŋaana, bijja okusanga bye bino, Sitaani ng'akugoba. Era oluganda Joani, ono abadde wano, abadde Joani, weebale nnyo okujja n'otabeera wekka eyo. Tumukubire mu ngalo oluganda. N'anoonya abooluganda banne bannange muli luddawo abalala. Ate ekirungi batumala okulokoka, owooluganda omumanya mangu, ayogera sentensi bbiri ssanu gamba ono nalabika mulokole. Si bwe kiri abooluganda? Lwaki? Tulina Mwoyo Mutukuvu atuluŋŋamya mu Kristo Yesu. Oluganda, jangu tukuŋŋaane, jangu tusinze Katonda, jangu tubeere wamu. Abaebbulaniya 10 essuula 24 paka ku 25, omutume Pawulo yagamba bw'ati, n'agambe era tulowoozaganenga ffekka na ffekka okukubirizanga okwagala n'ebikolwa ebirungi. 25 n'agamba bw'ati, n'agamba nti obutalekanga kukuŋŋaana wamu ng'abalala bwe bayisa, naye nga
tubuulira era tweyongerenga okukola ebyo bwe tutyo nga bwe mulaba olunaku luli nga lunaatera okutuuka. Pawulo kikyagamba ti embeera zigenda kubeera nzibu nnyo. Bw'obeera wekka eyo ensi egenda kuyuzaayuza. Ne bwe tukuŋŋaana tubeera b'amaanyi wamu ffenna. Mukama yeebazibwe. Kubanga olunaku luli, lunaku kye lwagamba olwa Yesu okkomawo lunaatera okutuuka. Nze ng'omusumba wammwe saagala n'omu kusigala ku nsi kuno. Tulina okugenda eri Katonda. Kitugwanidde okukola ekisoboka okusinza nga buli Sande. Oluganda kati entebe zino temuziraba teziri nkalu. Naye singa nabadde nangiridde neŋŋamba nti nno ku Sande njagabanga kakadde kalamba buli muntu asooka mu kkanisa. Olugamba abantu tebaalize. Mumbuulira abooluganda tebandize. Nimbagamba buli Sande lya kakadde asooka 10 oba 30 bakakadde kamu. Tebandize. Baligambe nti enkuba etonnya. Bandisaza amagezi. Kiba kitegeeza ki ekyo? Nti nno abamu ku bo tebaagala Katonda. Kye kitegeeza. Bwe bagamba essaawa zino nti nno eryakakadde genda okalone kali Karamojja mu ssaawa emu yokka. Okimanyi nti n'abantu basobola okutuuka e Karamojja mu ssaawa emu. Si bwe kiraba Oluganda. Kiba kitegeeza ki? Okwagala kwa Katonda tulina okwongeramu amaanyi. Tubeere nti nno tusobola okwefiiriza okuŋŋaananga buli Sande. Wano ng'ekkanisa tukuŋŋaana buli Lwakusatu. Njogeddeko ekyo nga tulina ekyoto ku ssaawa 12:30. Bannange mujje tusinze mu kyoto kino kubanga kirungi nnyo. Olunaku olwokuna tulinawo ekibiina eky'abaakalokoka essaawa 8:30. Era mu abaakalokoka mwenna mujje muyige ekigambo kya Katonda. Ate guno omwezi guno ogenda okutandika tugenda ku nsonga ey'okubatizibwa. Okubatizibwa kwa mirundi ng'ena kusinziira ku Bayibuli. Okusooka okubatizibwa mu mubiri gwa Kristo. Ekyokubiri okubatizibwa mu mazzi amangi. Tugenda kikola nga Mei 16. Era bw'obeera nga tobatizibwanga weewandiise ne mukyala Ssebyala emabegaawo Dokasi waali. Mukama yeebaze. Naye bamubuuze wabatizibwa mu mazzi amangi. Naye bamubuuze. Ani agambye nedda wanika omukono? Naye banga agambye nedda. Naye bw'aba agambye tabatizibwanga wanika omukono gwo. Wanika waggulu. Ono yekka yali wano. Mwabali mabega babatizibwa abali mabega bonna abo. Okay, soka omukono wansi kankiddemu kino kwa kikulu. Naye bw'aba bagambye tabatizibwanga mukwano gwa kulinaanye wanika omukono gwe ku lulwe. Bwoti. Andokasa mikono giraba. Kaakano njagala mwewandiise olupapula lwaffe lwa Dokasi Sibyala. Okay, kansibala na kuluyisa. Wewandiise Mei 16 tugenda kukola ki? Kubatiza mu mazzi amangi. Kubatiza okwokubiri. Okwokusatu kukubatizibwa Mwoyo Mutukuvu ne twogera mu nnimi. Era tujja kikola mu linnya lya Yesu gamba nti amiina. Bw'omala okulokoka oba olwo ofuuse omwana wa Katonda era osobola okubatizibwa mu Mwoyo Mutukuvu n'oyogera mu nnimi. Okusembayo okubatizibwa kwe kubonaabona. Okubatizibwa mu kubonaabona. Si kubonaabona nti nno oli mubbi. Naye okubonaabona kubanga bakkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wo. Kankinyole bwe nti bw'obeera ku pate bali bacacyanca bali mu mazina bali mu dansi na bekikwete gwe nga amasijja bikombako. Okwo kubonaabona. Lwaki? Kubanga nawe wandyagadde okikola naye kubanga wakkiriza Yesu n'ogamba sijja kukola ki? Kukikola. Omuzaire ne bakubuuza gwe olina abakyala bameka? Nina mukyala wange omu gwe nawasa bamuyita Catherine. Nogamba ne gwe wabaaki? Waliwo n'olwa akaana kabala kalungi kazibu nawe wandibadde okatwala nogamba nedda eyo nzisigendayo. Kubonaabona. Mukama yeebazibwe. Oluusi ne bakukijjanya lwaki? Olw'amazima g'obuuliri aga Kristo Yesu. Kubonaabona. Naye anyway mbadde ngamba nti nno ku nnaku ezo tugenda okuyigiriza okubatizibwa.
kati olukuŋŋaana lwetukuŋŋaana mu kanisa wano ye Sande. Tulina saavisi 2 ey'Oluganda yakakate ssaawa zino ssaawa 2 paka ssaawa 4 n'ey'Oluzungu ssaawa 4 paka ssaawa 6. Bannange mujje tukuŋŋaanenga. Gamba Oluganda va mu bugayaavu, lekera okubeera omugayaavu. Tukukooya okubeera omugayaavu Oluganda. Mukama yeebazibwe. Okuŋŋaana fenga abalokole kiba kikulu nnyo mu maaso ga Katonda. Era ne Mukama akyenyumirizaamu nga abooluganda bakuŋŋaanye. Babuli kyeva egamba mu Amosi 3:3 nti nga kirungi abooluganda okukuŋŋaanya okubeera awamu. Kiweesa Mukama ekitiibwa. Era nze nkakasa nti Sitaani aba akyomooza Katonda buli wabeera nti nno abooluganda tebakuŋŋaanye. Era Katonda Sitaani kadagamba Mukama, laba entebe ziri nkalu zonna kubanga enkuba yatonye, naye nga ate mu disiko bagendayo ng'enkuba etonnya. Mukama yeebazibwe. Kakati abantu abamu baba n'ebyokwekwasa. Lwaki sigenda kuŋŋaana? Ensonga zino zibawa ezimu ku zo. Esooka, nze siina budde, nze ndi bize. Ani atali bize? Ffenna tuli bize Oluganda. Era kitegeeza nti Mukama takugasa. Siwe ku bintu byolowooza nti Mukama alina ekitema mu bulamu bwo kyoba otegeeza bwogamba tolina budde businza. Ate nga bengi babitugamba tolina budde. Abalala bagamba nze musoma sina transport egenda ku kanisa. Naye Oluganda kakubuuze, essente zigenda okulaba abaganda bo zo zijja luddawa? Ez'ekkanisa lezo zikubula zokka? Mbusina transport niyingira ng'ogendayo mu mbaga kyogereko Oluganda eriyo birthday party. Abalala ne bagamba nze manyi musumba sala kujja ku kanisa nga sina kiweebwayo. Kwekwasa. Ani yakugamba nti Mukama ayagala ssente zo? Ayagala mutima gwo gwokka. Essente zaayina. Ebbayibuli egamba nti ensi n'okujula kwayo byonna byonna bibye. Mbu obusente bwo ani agambye jangu otule mu kanisa osinze. Abalala bagamba anze musumba engoye zange si nnungi omanyi kwekwasa. Ezigenda mu disiko nga walinga oziina jangu neezo Mukama naakulabiriramu eyo. Naye tujjuke nti no Yowaana oba Yokaana eyambalanga byoya bya ŋŋamira n'asaba n'asinza n'abulira enjiri. Mbu gwe tolina ngoye lwaki otulimbalimba ni gw'odyekadyeka? Jangu osaba Oluganda. Oluganda mugambe jangu osabe. Abalala bagamba bwemanyi ku Sande lunaku lwe neebakamu ne neegolola. Olina emyaka 3 weebaka biki ebitaggwa? Okuba lwazaalibwa weebaka si bwe kiri? Oneebaka paka onookoma ddi okwebaka? Ani yagamba okwebaka bakusasulira? Abalala bagamba ekyokwasa ekirala. Mumanyi saavisi zibeera mpanvu nnyo nina ebyokukola ebirala. Kale weewaawo naye gwe bw'obeera ku WhatsApp omalako bbanga ki? Bw'obeera ku TV omalako bbanga ki? Byakwekwasa. Abalala ne bagamba manyi musumba nze ntya COVID. Omanye ekkanisa mwe mwava COVID na biki. Naye Oluganda bw'ogenda ku pate teriyo COVID eyo. Ne ku mirimu gy'okola teriyo COVID. Ani yagamba nti no fa basimba COVID ne tumujjamu n'ebibala? Mu kanisa temuli mu COVID. Tujjeeko olunabe. Twakoowa. Tuli bakuwu. Mulekerawo okwekwasa Oluganda. Mujje mu kanisa ya Mukama tusinze. Mukama mukubire mu ngalo. Njagala okusoma kitabo kya ebikola by'abatume essula 2 ennyiri ya 4 mpaka 47. Bayibuli egamba bweti, ne babanga banyiikiranga okuyigirizibwa kw'abatume ne mu kussa ekimu ne mu kumenya emigaati ne mu kusaba.
ekigambo ekikulu kyendabawo ne banyiikiranga. Okunyiikira kitegeeza ki? Kwewaayo. Enkuba etonnya oba tetonnye gyendi, mpulira bulungi oba nedda gyendi, engato yayulise nyagitunga njagenda nsabe, esaati eyuliseeko njagitungisa ngende nnonye Mukama Katonda. Mukama yeebazibwe. Bayibuli egambye banyiikiranga okuyigirizibwa, nga baagala amazima, nga bafaayo, nga balina ennyonta. Era ekyava mu kyali ki? Ekkanisa eyasooka yali y'amaanyi nnyo. Lwaki? Banyiikiranga. Buza owooluganda, oli munyiikivu oba oli mugayaavu? Mubuuze ogwokubiri, mubuuze n'ogwokusatu. Ate obuzibu obuli ku bagayaavu bwe muno, tebalirinya mu Bwakabaka bwa Katonda, tebagenda kulinnyayo abagayaavu. Era nange mu kkanisa agala abagayaavu. Nze ni musajja mukozi. Mukama yeebazibwe. Tetubeera bagayaavu. Mangu ddala, biki bye tufuna mu kuŋŋaana? Ekisooka, tufuna okwegatta ne Katonda. Ekyokubiri, tusisinkana abooluganda abalala. Ekyokusatu, tusobola okwezaamu amaanyi mu nnyimba, mu kigambo, mu bunnabbi n'ebirala ebiringa ebyo. N'ekirala, tusobola okubeera ntuyimirira wamu n'abooluganda abali mu bwetaavu. Mukama yeebazibwe. Era ensonga eyo nkulu, kubanga waliwo oluganda yatukubidde essimu jjo, mukwano gwaffe nnyo. Nagamba kati njala kwegatta wamu nammwe tulabire ku baana abali mu kkanisa yo, si school fees naye bagala kubawaayo ebirabo, ate birungi nnyo. Ne mbubuuza abaana bameka bwega, nagamba tuwe abaana 19 abasooka. Kakati nzo kiki ngenda okukola? Nje kufuna abooluganda abali mu kkanisa muno, si bwe kiri? Olowooza abaana n'abanonoozayo eri? Nsookera mu nnyumba. Mukama yeebazibwe. Era bw'oba oli muzadde, tulina abazadde muno. Mukama yeebazibwe. Kakati gwamba kitugwanda okuba nga tukuŋŋaana, kati nze abala sibamanyi. Era Mukama talinenya nti olinga teyafuna yo poteya. Nsookera bemanyi mu kkanisa abali muno. Mukama yeebazibwe. Kale abooluganda obudde bugenze nnyo, tulidde empenda, njala kuwunzika. Akadde kagenze nnyo. Naye kangambe bwe nti nno mukuŋŋaana tutuukiriza ebyawandiikibwa nti nno abantu babiri oba basatu bwe banaakuŋŋaananga, nange naabeera wamu mu masekati gaabwe. Tutuukiriza ekyawandiikibwa ekyo. Era Bayibuli egamba mu Ecclesiastes mu Luganda ye ki? Omubuulizi. Mukama akuwa omukisa. Tulina okukolamu ebyamaanyi. Omubuulizi 4:9-12 agamba nti nno ababiri basinga omu. Mukama yeebazibwe. Tobeera kinnoomu, twalokoka jangu tukuŋŋaane. Weeweeyo owooluganda, va mu lulembe n'obugayaavu tukuŋŋaane. Obusongo bwekwekwasa bujjeewo. Mukama yeebazibwe nnyo. Mujje tusinze wamu, tunonye Katonda nga kikyasoboka. Isaaya bw'atyo bwe yagamba. Isaaya 55:6 nagamba Mukama tumunoonye nga kikyasoboka. Era mujje mu kkanisa nga kikyasoboka. Bannange obudde bugenda kujja nga tukyasobola kuggulawo kkanisa zino. Siri munnabbi wa mubi, naye bibiri mu byawandiikibwa ng'olina kusabira gy'oli. Naye kakati bwe tubeera mu kkanisa tubateekamu amafuta, tupikamu bupiisi. Bwe tuluka kiseera ekyo ojja kuba n'amafuta gakumala. Musumba yaŋŋambaga bw'ati, nsome Bayibuli bw'eti, nga tugenda mu maaso, nga Yesu ajja nga tugenda mu ggulu. Mukama yeebazibwe. Nga mmaliriza okubikkulirwa 21 essuula olunyiriri olw'omusanvu. Bayibuli egamba nti nempulira olwokusatu rather 21 olunyiriri lwa kusatu, nempulira eddoboozi eddene eriva mu ntebe nga lyo ligamba nti
laba eweema ya Katonda awamu n'abantu era n'atuulanga wamu nabo. Mukama nga yagamba n'atuulanga wamu naki nabo. Eyo fellowship eyo maaso ku maaso ne Katonda. Era Mukama kyayagala tumumanye, kubanga okuŋŋaana kuno okw'okusono kutuwa ekyokulabirako okuŋŋaana okulibeera mu ggulu. Si bwe kiraba Oluganda? Fellowship ey'oku nsi kuno etuteekateeka fellowship eribeera mu ggulu. Kati g'Oluganda bw'obeera ng'odoojinga okuŋŋaana kw'oku nsi, bwe tuligana mu ggulu ogenda kukola ki? Eno practice wano ku nsi tetugayaala, twongeremu amaanyi mu kukuŋŋaana. Njala okukomyawo okumaliriza olunyiro olusembayo luno okubikkulirwa 22 essula 4. Okubikkulirwa 22 essula 4 egamba bweti, they will see his face, bajja mulaba mu ndabika ye maaso ku maaso. Fellowship ki erisinga eyo? Kuŋŋaana ki okulisinga eyo nga tulaba Mukama maaso ku maaso? Mukama mukubire mu ngalo, mukubire mu ngalo ez'omwanguka. Okulaba Katonda maaso ku maaso, atudde wali otudde wano, muli emizabbibu. Kakati okuŋŋaana okwo kutandika kaakati gwe nange. Era y'ensonga lwaki njagala okukwaniriza ku mmeeza eya Mukama. Naye kanjogere na bwe nti nga tulina okujja ku mmeeza, waliwo olugero lwe nasanga weekend ewedde nga baali bagamba nti waliwo ekkanisa yali mu nsi y'Abadaaki. Ekkanisa eyo baagizimba nga terinaako madirisa gonna, nga kye baakola bakikola mu bugenderevu nga bw'ojja mu kkanisa olina okujja n'ettaala yoba ettabaaza. Kaakati olw'okuba enzikiriza yabeeranga nnyingi, abantu babeeranga abatono nga batudde mu kkanisa eyo nga ekizikiza kibatawaanyiza ddala. Naye babeeranga abangi, bwe munajja n'ettabaaza ye ng'ekizimbe kyakaayakana. Njagala okukubuuza Oluganda, buli otojja ku kkanisa okusinza oleeta ekizikiza mu kkanisa ya Katonda, naye buli lwojja obeera ttabaaza eyakaayakana nereeta ekitangaala maaso ga Katonda. Abooluganda, nja kubasaba tuyimirire eddakiika emu yokka. Yimirira ku magulu go, yimirira ku magulu go. Tuyimirire ku magulu gaffe abooluganda, tuyimiridde. Njagala ogende mu maaso ga Katonda. Mukama mugambe akusaasire olw'okubeera omugayaavu okusinziza wamu oba okuŋŋaana. Yimusa eddoboozi ogambe Mukama onsaasire. Ng'owaga songa nga weekwasa ebitaliimu. Mukama nsonyiwa, kubanga ffenna tusobeza mu nsonga eyo. Twenenye abooluganda, Mukama mugambe nsonyiwa Mukama olw'okwekwasa nemba n'obusongasonga obutawedde nesisaba nesikuŋŋaana n'abooluganda. Mukama tusaasire okwekwasanga obusongasonga obutaliimu, netutajja kukusina n'okuŋŋaana nga tulina obusongasonga obutaliimu obutawera. Twebisse, twebase nnyo, simanyi twakoze nasuze ku pate biki. Mukama tusaasire Yesu, Mukama tusaasire. Yongera okwenenya mugamba Mukama nsaasira, guno omusango gunsinze era ndi musobya. Okuŋŋaana si byakuzannyiramu. Mukama mugambe nsonyiwa, naza n'omusaayi gwo. Ekibi ekyo Mukama nsaba okinsonyiwe, mbeere mutukuvu mu maaso go. Nja kukusaba nate Mukama mugambe nti kati neewaddeyo. Weeweeyo Mukama mugambe neewaddeyo
njagala nze kubeera nga nkuŋŋaana buli sabbiiti, buli sande. Mpa amaanyi, mpa obusobozi. Kama ni Mukama mugambe, Mukama mugambe, Mukama mugambe. Yimusa eddoboozi oluganda wenna gy'oli. Yimusa eddoboozi lyo. Weeweeyo. Oh God. Oh God. Oh God. Oh God. Mukama lusaasire. Tuwaddeyo gy'oli Mukama. Okusobola okukuŋŋaananga ng'abooluganda mu Kristo Yesu. Gamba ayi Mukama. Gamba ayi Mukama. Neetonda gy'oli okubeera omugayaavu okuŋŋaana. Era nsaba onnaaze buli kibi kyonna kye nakola, kye nkola ku nsonga ey'okuŋŋaana. Era Mukama nsaba onzikiriza olwaleero okwewaayo okuŋŋaana. Mpa amaanyi, mpa obumalirivu, mpa n'obusobozi, mbeere nga nkuŋŋaananga buli sande. Mukama nkwebaza. Kankusabire Mukama, abantu bo beenenyeza, naffe twenenyeza Mukama ng'abakulembeze b'ekkanisa. Tusaasirayo Mukama. Era Mukama twewaddeyo mikono gyo okwewaayo okuŋŋaananga buli sande, buli sabbiiti. Mukama tuwa amaanyi, tuwe n'ekisa kyo. Era Mukama nga tujja ku mmeeza entukuvu, tujjanga abooluganda mu Kristo Yesu. Akabonero akalaga nti tuli muntu omu, tukuŋŋaanye ku mmeeza entukuvu. Mukama tuwe emitima gyaffe. Tuluŋŋamyayo Mukama. Mu linnya eddungi erya Yesu Kristo Mukama waffe. Tulako oluganda, tulako, tulako, tulako. Obuwombeefu obungi tusembera kaakano ku mmeeza ya Mukama, emmeeza entukuvu, emmeeza eraga obumu, emmeeza etujjukiza omusaayi gwa Yesu n'emiggo egyamukubibwa ku lulwo ne ku lwange. Era akabonero akalaga nti Yesu agenda kukomawo, ate nga mazima ddala nti okukomawo. Emmeeza ne tugatta. Oba oli wa ggwanga ki, wasoma kwenkana wa, si kikulu. Ekikulu wakkiriza Kristo ng'omulokozi wo. Tuli muntu omu. Bayibuli kyeva egamba, Yokaana ekisooka, ebbaluwa ya Yokaana esooka, essula eyokusatu, olunyiro olusooka, lugamba bwe luti, mulabe okwagala bwe kuli okunene Kitaffe kwe yatuwa, ffe okuyitibwa abaana ba Katonda, era bwe tuli. Era bwe tuli. Okuyitibwa kuno tujja ku mmeeza entukuvu. Nja kusaba ofune ekikompe wonna wooli. Bw'omala okukifuna tonyiwa, ffenna tutwalire wamu ekikompe kino. Oluganda Martin, jangu saba tuyambeko. Funa ekikompe, ofune n'omugaati, naye otulinde ffenna wamu.
Yesu gw'amaanyi wekuli okwayika musaayi gwa Yesu gw'amaanyi wewendo mukiza musaayi gwa Yesu gw'amaanyi weguli okwayika Yesu amaanyi wamuwendo bayibuli egamba kitabo kya Matayo 26 n'essula 26 paka kwa 28 lugamba bwe luti era baali bakyalya n'atoola omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'awa abayigirizwa n'agamba nti mutoole guno gwe mubiri gwange mulye. Tutoole omugaati tugulye wamu. Abiri musanvu negamba n'atoola ekikompe ne yeebaza n'abawa n'abagamba nti munywe ku kino mwenna kubanga kino gwe musaayi gwange ogw'endagaano oguyiika ku lw'abangi olw'okuggyawo ebibi. Tunywe ekikompe ekikuli mu ngalo zo. Zibiriza ku maaso go wonna wooli. Weebaze Katonda, weebaze Yesu olw'okuyiwa omusaayi gwe ku lulwo n'atandika endagaano empya ey'obutuukirivu. Weebaze Yesu olw'omubiri gwe ogwakubibwa emigga emingi ne gumenyebwamenyebwamu olw'okusinywa ebibi byo n'ebyange. Weebaze Katonda. Mukama mwebaze. Mukama mwebaze okukusembeza ku mmeeza entukuvu. Teri asaanidde kusembera ku mmeeza eno naye olw'omusaayi gwa Yesu tusobola okusembera. Mukama tukwebaza. Mukama tukwebaza otulokola. Tukwebaza olw'omusaayi gwo ogutunazaako ebibi. Tukuŋŋaanye wano Mukama olw'emmeeza eno entukuvu n'olw'ekigambo kyo. Mukama tukolamu omulimu gwe Mukama. Otulongoose otunaaze. Tubeere abantu abatuukirivu mu maaso go. Tubeere nga twakayakana ng'omusana. Tubeere abatuukirivu. Mukama endagaano gye watukolera tugizza bujja olunaku olwaleero nti ffe tujja kuba baana bo, tujja kukuŋŋaananga, tujja kukuweerezanga ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. Bw'oba nga oli mulwadde ng'olina abakuluma essaawa zino, kwata abakuluma gamba ayi Mukama mponya olw'omusaayi ogwayiika, mponyeza olunaku olwaleero. Nzizza bujja ayi Mukama mbeere omutuukirivu mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Ntuwa oluyimba bw'oluganda olulungi ennyo nga tugenda okuwaayo ekimu eky'ekkumi n'ebiweebwayo. Oluganda tutandika tukole bwe tutyo. Abakebezi baliwa? Brother Martin, ebikopo tubijjeyo. Babijjeyo. Kale. Abakebezi.
tuyimirire ku magulu gaffe. Ensawo zaffe ziriwa? Twala kusabira ensawo zaffe ebiweebwayo. Kama yeebazibwe. Bayibuli egamba bweti mu Malaki essula 3 ennyiriri 10 ne 11. Bigamba bweti muleete ekitundu eky'ekkumi ekiramba mu ggwanika, ennyumba yange ebeeremu emmere, era munkeme nakyo bw'ayogera Mukama w'eggye, obanga siribaggulirawo ebituli eby'omu ggulu ne mbafuukira omukisa ne wataba na bbanga bwe mugulira. Haleluya! Katonda wa Isirayiri gwe yagamba nti muleete kimu eky'ekkumi nga kiramba n'ebiweebwayo, munkemenze mulabe nga sijja kubaggulirawo omukisa mu buli lw'oguliira. Mukama tuleese kye tulina kyekino. Mukama kizimbulukuse, wabeerewo emmere mu kkanisa yo, n'obwakabaka bwa Katonda bugende mu maaso n'okubuulira enjiri. Era Mukama abantu bano bawe emikisa, bagaziye mu nfuna zaabwe, emirimu giwe omukisa ye Mukama, bafuule abantu ab'ensonga Mukama. Mukama bawe obukulu, bongere okugenda mu maaso. Mukama tukwebaza mu linnya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Amiina. Ebirango ebya wiiki bye bino, tujja kwongera okubasaba okwewaayo okuŋŋaana buli Sande. Gamba neighbor, nze Sande wendi wano, sijja kwosaayosa bitaliimu ebyo. Ekyokubiri nti omusomo gw'okuyiga okusaba gwatandika, ne wakyaliwo omwagaanya. Bw'obanga tunaba kwewandiisa, weewandiise emabega wali ku mmeeza yaffe eyo ey'omuwendo. Nabagambye nti Mei 16 ejja kubeera Sande ey'okubatizibwa. Abe Sande nga 16 Mei ya Sande ey'okubatizibwa. Bw'obanga tubatizibwanga tosuba mukisa guno okubatizibwa. Na abaana bonna kuva myaka 10 bayinza okwewandiisa. Mukama yeebazibwe. Myaka emeka? 10. Tubategeeza nti nno okwongera okuwondera abooluganda abaalokoka kukyagenda mu maaso. Twetaaga essaala zammwe n'ensimbi tuzeetaaga. Gamba oluganda sente omusumba azeetaaga, muzireete tugende tubuulire enjiri. Kale yimusa omukono okugamba nti ayi Mukama, nava mu kifo kino, genda nange ompe omukisa ogwa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo, mbeere muwanguzi, mbeere ekitangaala, mbeere ekyokuddamu eri ensi eno eweddemu ebizibu. Era Mukama nsaba onfuule kyoyagala mbeere. Era ŋŋenda kakati nze nga ndi muwanguzi, kubanga Mukama ali nange. Amiina. Mukama bakuume, abawe omukisa mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Tendereza, haleluya. Tendereza yesolo kunjagala. Tendereza, haleluya. Tendereza yesolo kunjagala. Tendereza, haleluya. Tendereza yesolo kunjagala. Tendereza, haleluya.
tendereza Yesu olw'okunjagala tendereza haleluya tendereza Yesu olw'okunjagala